kasitebanga ekumalira ekizibu kyo obanga communication etuuka buli omu akwata gy'ayagala emwangulira zonna ssimu ate zonna nnungi zonna zituyamba ate abamu ku ffe tulina essimu bbiri tuba n'essimu bbiri obamu n'akatinitini nene katyawo byonna oba nazo kuba zonna zituyamba olumu eneesa okugwako omulyo n'osigaza eri olumu eneesa okuyamba ku kifaananyi eri communication enetulaga netuyamba kwegamba buli kimu kiba n'omugaso. Entalo zino ze batandise ng'abakyala olowooza zirina kye zigenda okugattako ku music industry oba olowooza balina bye bayisaawo? Well, emirimu gyonna gye baamu ka competition gaba nga tewali alumiziddwa ate ebigambo biba bigambo naye ate mu bikolwa kasita omuntu ng'ofuna mu kyokola it's okay they can go ahead bantu bakulu kati oba nga tewali alumiziddwa it's about work, it's business, tebigenzeemu families, personal lives and stuff, it's fine. Twakulabako gw'omu kubalira era nga tolina nkolagana n'omukyala Mikiddwa Sheba gwe wakikwasaganya otya okuba nti temwatuuka wala era mwayingiramuko nti tewaba nkolagana naye olumu musobola obutakkaanya mu bintu bingi nnyo n'abantu so totegereza mbu enkolagana tebeerawo tevola nti musobola obutakkaanya nemuddamu ate nemukkaanya so obulamu bwebutombi. Nga tumaliza Spice Diana omanyi ffe tukwagala nnyo ono kwanika tikalakati twagala twogere ku nsonga allegations ku social media bitambula biraga nti wava mu federation era wakoma okulinnyayo oluvannyuma lw'okuba nti netwawumuza omubiri gw'omugenzi Katolubwama okuva olwo toddangayo wawuliriza bigambo bya omukulu Bobi Wine abamu bye bataategeera bulungi oba waliwo ebikolebwa ebitali bituufu n'ogaana okuddamu? No, nze nasalawo ningamba let me go back to my work ngira nkola emirimu gyange because that's what I know best. Ebirala byonna tunalaba mu maaso more so if it's for the industry ate financial industry ekituyamba fena tuganyulwamu so ekinaabanga kyonna kitambudde bulungi nja kufunamu embyali yajja kufunamu buli omu ajja kufunamu so kati nga nze nasalawo nsooke nkole ki nkole my staff. Ekitegeeza abagamba nti waliyo okweyagaliza ne effuga ebbi because gw'omu ku bavaisi betwali tulaba nga muli ku kakiiko naye bw'obanga odduseeyo beboogera bituufu oba si bituufu? Sisobola clarifying kintu kyesimanyi nze I've spoken for myself. Eddie Kenzo kyaliiwo era mukolagana mu bintu by'enjawulo yagenda okukulonda nga vaisi oba oliawo yali akwesige omulesa otya era n'akakiiko? We are good that you should know bino bijja ne bigenda ate nga bwe mugambye nti wekibanga it's for all of us tekyetaagisa kubanga olina kubaayo oba tolina kubeera. Charities, but I've always wanted to specialize. Never to look around, no gamba. Banabana, abasinga basuulirira kubanga balina engeri gye si bantu kulabirira bazadde babasuulawo kati ngeno wano wetuli sister alabirira abaana bamusuulira all the time gye bazadde baabwe tabadda for years and years omuzadde nga tasemyadde okunoonya omwana so abaana babasuulirira babatwalanga ekikolimo olwokubanga baliko obulemu kati kwegamba olabanga ate bwe tutabayambe ngaffe teri muntu mala ayinza kukola kikubayamba kozi baffe they are our children fenna n'obasiga omuzaala nti gwe wamusindika but baana ba Uganda. Omutima omulungi guno gwolina ogw'okuba nti olabirira abantu abetaaga obuyambi naddala abaana abantu bagamba nti ife olituwayo eddi ku mwana byakola n'ayagala twegateko tukole ekirala ekintu bwe kiti. Mulina abaana abalinga bameka?
So far wano waliwo abaana 38 naye ku luli twayambako abaana 25 naye tukyasigadde tukyatambula twakitandika olwo so abaana bakyeyongera bakyagala kyakuba amasimu bakyatunoonyera tubaweereza abaana abaluli waliwo omukyalo yabaleeta nga abamanyi bakyalo kimu enansana eyo n'abaleeta then netutandika naabo naye bano bombadde mbamanyi nzijanga wano nembayambako so kati neŋŋamba waliwo abantu banzijukira katubeere tubayambeko neera okuba nti nno oyamba ku baana bano wafunira ebyetaago mukoma ku myaka emeka mutandika ku myaka emeka because tulaba waliwo kona abakolumuko nga nabo babeetaago obuyamba buli omu kasitaaba nga yeetaaga Edikenzo kyaliiwo era mukolagana mu bintu by'enjawulo yagenda okukulonda nga vice oba oliawo yali akwesize omuleso otya era n'akakiiko. We are good, that you should know. Bino bijja ne bigenda ate nga bwe mugambye nti wekibanga it's for all of us tekyetaagisa kubanga olina kubaayo oba tolina kubeerayo but if it's for a good cause fena tujja kuganyulwamu ate tusigalira nga tukola buli omukyalina okukola nga nkuta kano nzikiriza nkakubuuze because abantu badde bangamba nti nkakubuuze Spice Diana oba oliawo enkolaganayo ne Siba eyakuleeta okuba nti ova mu federation abantu webalowooza ekituufu tekiri bwekityo nga bwe balowooza so wavaayo n'olaba nga bebakola bikyamu oba wagamba nti tuzinge ku music wo ebintu bitambula. If you've been following olaba how busy I am so but very busy with my work bookings shows here and there ate basagala kufuuka kizibu ng'onoonya tonfuna so naye tekiri ku muntu sekinoomu you know that I can't wait to be a mother because I love children ate manyine mukama ajja kumpa abaandi I just can't wait and I know it will happen mu kaseera kakyo. Baserebwa abasinga oba oliawo tugambe nti bafuna ku ssente naye oba oliawo bo bazonoonera mu kunywa myenge kutyakala kudigida tebalowoozaako bintu weebiti oba oliawo abamu ne bagamba nti Spice Diana y'ebintu bye byagala bikolera mu kamera lwaki tabikola nga tewali kamera. Buli omu akola kyasobodde ate abamu guba mutima nti ekintu nga tekifiiringa nnyo era tukikola buli omu alina ekimusanyusa kati nze ebimu ku binsanyusa kyekyo nti siri nnyo muntu nti ngenda kucakala I love spending my money putting smiles on people's faces nze nga zikinsanyusa ate era camera because I'm a camera person ndi muntu w'abantu I'm an inspiration I'm a brand kwegamba nze ne kampani zenkolera balaba byenkola bino ate nga birabira ku cameras mba ndi awo kati ebintu ebisinga wano byolabye mukwano era bituwadde bwereere kubanga balaba byokola so ogenda okusanga ng'otaddemu nakitono because bangi abagala oyamba naye tebamanyiwa wakuyamba kati bino oba omusandi gutegedde singa saalaba mukwano gwange nga zo bakyali ate n'ebifaananyi nange nabiraba ku social media so camera is good but ogikozesezza oti if you use camera to change people's lives to impact on people's lives is the best thing kubanga out there bantu bangi bali willing to help nti bamanyi bayambe baani babayambe batya kati ebintu byonna byolaba bino is not my money alone naye sente z'abantu abalala bonna balina omutima ng'ogwange ate ng'alaba byokola n'omugaba nange tugenda kukola kino dina oyo omukyala mama Keila alina emikwano nabagaba naye tugenda kukyalira eno kino abaana beetaaga wheelchairs obutebe obwana batuddemu buguliddwa abantu ebintu bino byolaba mukwano bwere nega miliyoni oba 5 ebintu n'ebibawa kugana ino kwata akasente akatini n'oyongerezaako naye nga kiva ku bantu kulaba bintu byokola ate bagenda kujja mu nju yo babirabe but they would see what you do because oli muntu w'abantu oli wa public once you put your whatever you do to inspire other people to join in the good cause. Tweyanze omutima ogwo gwolina omulungi naye katukufunye